Assalamu alaikum, muli mutya baganda bange, musibe mutya muje baleke ejo jonna gye mutussako engalo mwe bali kubeera nga ate muntegera amatu jasino nti omukola nkitwalira ddala nga kyatendo amanya enzo mumbeja Aisha Nassolo era buterevu ndowooza olaba ebifaananyi ebyo ebitambulira ku screen yo omanyi ki kyayinza okubeera nga ate njogera kwabula nga ngenda kwogerako katini nnyo nnyini ddala ate nkulekereko video egenda okuba nga ate ekwatagana ku bino byennyini nnyini byendi ate mu kwogerako essaawa eno era ng'ekindeese munange y'omuwala oyo ka video kabadde katambula ndowooza abasinga obungi mwakalabye nga katambulira ku Facebook saakate ne ku WhatsApp ng'omuwala oyo bamukakanyeko bamukuba okufaako obufigo omuganda wange ate akalabye ngenda kusaba okomentingawo wansi mu comments ogambe nti nze ka video saakalabye nja kuba ate nfuna engeri gye nkakuweerezaamu nkuwe linki yaako osobole okubeera nga ate okalaba olw'ensonga nti sobola kubeera nga ate nkateekamu eno video olw'ensonga nti YouTube erina amateeka gaayo agakola ki agagifuga era nga singa nkateekako munaye tuyinza okubeera ku makya nga ate channel yaffe eno tekyaliwo so baganda bange olw'okugikuuma sigenda sobola kubeera nga ate nkabatera wabula gwakaagadde kola ekyo nja kubeera nga ate nkusindikira linki ogende okalabe wabula nga ka video ako kabadde kakwatagana ku muwala oyo gwe bakakanyeko ne bamukuba bambi omuwala oyo abadde awangayira mu ggwanga lya Saudi Arabia nga bambi gye yajja okubeera nga ate akolera wabula nga amannya ge tegannategerekeka bulungi naye nga omuwala oyo bamukakanyeko ne bamukuba bubi nnyo era ng'okusinziira ku information gye nnina omuwala ekizibu kye abadde bambi alina ekizibu ky'omugongo era nga bamutwala okukola takola bulungi mirimu olw'ensonga nti alina ekizibu kyaki ky'omugongo wala bakama be mu kubagamba baali tebasobola kubeera nga ate bamujjanja wabula bamusitula busituzi nga bamukuba ku ofiisi ab'ofiisi tebatawana kubeera nga ate bamuwuliriza bamanye ekizibu kye bamukakanyeko nga bamukuba nga bagamba lwaki tayagala kukola ate nga yakola ki yajja kukola so munange byebyo bigenda mu maaso mu bulamu bw'omuwala oyo wabula nga ate era information gye nnina essaawa eno munange kigambibwa mbu omuwala oyo ayinza okuba yakoze eki yafudde oluvannyuma lw'okumukuba we batyo ng'abakuba ekyokuttale nkusaba nfune bulungi muganda wange ampuliriza ngambye nti yandibanga yafudde okusinziira ku information abantu abo babadde bamumanyi information gye batandise okubeera nga ate bafulumya bagamba nti omuwala ono yandibanga yafudde kubanga okuvako olunaku tebaddangamu kumulaba ne we baweereza aba office message bababulire omwana gyali tebasobola kubeera nga ate bakola ki bababulira ekintu kyonna message baziraba bazibikkula naye tebabaddamu n'omwana yennyini bakomako olwomuwuliza bababuuza omwana aliwa teboogera so okusinziira ku mawulire gennina gambibwa nti omuwala ono yandibanga yafudde tebikakasiddwa nti oba yafudde yensonga lwaki ngambye nti yandiba kitegeeza waliwo possibility eyinza okubeera ng'omwana ono mulamu wabula okusinziira ku ebyo byengenze maaso n'okubeera nga ate enfuna kigambibwa mbu bambi yandibanga yavudde mu bulamu bw'ensi eno kale muganda wange ngenda kuba nkulekerako ka video kano ogende maaso n'okubeera nga ate okalaba wabula nga kingenda okusaba kimu gwampuliriza bambi subscribe nga like nga commenting munange teekako n'akadde kubanga g'amawulire mangi nnyo mangi ddala gayitira ku channel agafuluma getukuwerawo essaawa eyo era munaye ngenda kusaba wekanye video eno commentinga naye nga bakadaama twongere okubeera nga ate munange twesabira yonna yonna gye tuwangaala ngamba abakozi b'ewaka tugende maaso n'okubeera nga twesabira buli omu ng'olina gy'okolera naye genda maaso n'okubeera nga weesabira kubanga obulamu bw'ensi eno bwo si bwangu n'akamu n'ak'eddagala twesabire katonda singa omussa mu bintu bye buli kimu kiba kijja kukola ki kutambulira bulungi wekanye ka video kano kankwagaliza ekiro ekirungi abankumira atakumira mpeera musule bulungi mweraba nyagala kuwaniriza mwenna atuuka ku page nyagala otegere ki ekigenda mu maaso olunaku olwaleero ndeesa mawulire genfunye olunaku olwaleero nga gava mu mwana eyajja n'omwana abalaba katandikira teeka kuno ng'omwana bamulinnya bamutulugunya apadde information yakwasa ennaku apadde video nnyingi nnyo noonyerezaako ndabe nti nfuna at least omuwala oyo eyaliwo nga omwana oyo bali mumutulugunya bangambye bye Diana eyawozanga mu kyokutaasa omwana nga yayimidde buyimirizaawo mikono gyange yakatuuka sharinga ka video kano nabagamba nti nze sikola video zino nti sika bantu eriyo wabula mmweke nnyini bw'oba n'ekizibu n'okindeetera nekikimenyaamenya nenkiteeka ku Facebook page abalungi abagalwa ne basharinga n'ofuna amagezi oba n'otaasibwa olunaku olwaleero lwa Sunday nasharinga akavidiyo ke mwalabanga omwana ali Saudi Arabia mu kitundu oba kibayita Dama ngazze ku office olwaleero wentegedde nti kyali kimukubya yagenda okukola mu nnyumba
n'akomawo ku ofiisi bamukomezaawo awo ofiisi oyo omusajja gwe mwalaba ng'ali mumukubira buno lwaki tayagala kukola ate nga yajja kukola. Mikwano gyange yakatuuka sharinga vidiyo eno information enayina mumuleesi mukwano gwe gwe yajja naye ampadde information bu audio bungi nnyo naye nga sinagenda wala enabba ka vidiyo kano mukajjukire enabba ka vidiyo kano mukalabe mutegere kikinjogerako gwe mwana gwe ali mu kiyumba sharinga vidiyo eno leero kiriwo ono omwana enkya kiriwo gwe mwana gwe ali ku kyeyo muganda wange we nawe ali ku kyeyo eno vidiyo ekwatako bulungi nnyo olabe emitima gy'abantu egiri emibi muganda wange ali ku kyeyo gwe wenna akola omulimu gonna vidiyo si ya kiyumba yokka naffe ffenna abali ku kyeyo tukwatako mikwano gyange nkwatibwa ennaku wendaba abaana nga bano bannaye nga bafiira obwereere ngezezzaako okunoonya omuwala oyo bakola nga supervisor oyo Diana naye aganye okuddamu audio zange nyagadde mmanye omwana ono ali luddawa banne bagamba bamubakweka ab'Uganda tebamanyi naye nga bagamba babuzaabuza bujulizi nkirengera vidiyo eno oba yawo maama we taata we abaana be basobole okutegera vidiyo eno nti omwana yalabika mu katambi okwo bambi alabika yafudde okusinziira ku mikwano gye abaana byajja nabo okuva e Uganda. Kino njagala nsindika obubaka mwena kampani zeeta abaana okuva e Uganda ne muziwe Saudi Arabia ne mu nsi endala bannange mukole follow up zenzudde kweno kampani ye Uganda ekonnekitinga neno kampani eri ne Saudi Arabia tebamanyi kiki abaana bayisa batya. Ono omuwalabu omusajja yalinnya omwana ku bulago n'amukuba empi mu feesi n'akola bitya omwana agenze nga abaamu musaayi mu nnyindo olw'ensonga nti yalina ekirwadde kyetegedde olunaku lwaliro mbi yalina ekirwadde ky'omugongo era we yagenda nga okukola mu biyumba nga bamukomyawo kati nga bano bagamba tayagala kukola. Mikwano gyange bannayuganda mbeebaza okusharinga vidiyo ezibeera kuno naye njagala musuke muyigemu mikwano gyange nga mmwe bannayuganda bakyali e Uganda abakyajja mu makampani toba nnyo kwagala kukola nnyo ate obulamu bwobuteke mu matigga kyenzudde kweno kampani nti ye kasuka bukasi mweno kampani zeno temanyina bigenda mu maaso bannange kikyamu nnyo abaana beyongedde ogende Saudi Arabia kati baliko follow up kampani ziriwo Saudi Arabia noonyereza ku mwana ono erinnya lye mikwano gye baŋŋambye bakyalinoonya tebanamumanya bulungi nnyo naye ng'omwana ono ateebereza okuba mu Saudi Arabia nga bagamba mbu yafudde tebanaba kumanyisa beewaabwe naye nga bannayuganda musaanye mumanye nti obulamu bwe bugagga. Bannayuganda bonna nze mmanyi waliwo bannayuganda be bayita basupervisor ababeera ku mawofiisi ago omwana n'akomawo ng'akugambye nti ekinemesezza okukola bantulugunya kinemesezza okukola ndi mu ekirwadde kyange kino gwe n'omukuba mbw aganye okukola teyajja kukola fena tumanye ennaku yaffe tujja e Uganda teri muntu yajja ku kyeyo nga tayagala kukola naye ebizibu ebigwa mu baana musanye mbiwulirize mikwano gyange musanye muwulirize ebizibu by'abaana mikwano gyange eyo abaana bizinensi yammwe omwana waafuna ekizibu ekifaanagana ekyo omwana akatambi kano kabulaga baamukuba baamulinnya ku bulago imagine omwana n'alaajana kansoke mba bakatambi kano bannayuganda ate akalaba akalabe akatambi kano ate akalaba akalabe nsherengera vidiyo eno ebirala bindekere kubanga kino kisusse mikwano gyange kisusse newankubadde abantu bajja kukola mpasana afiirire maziga afiire ku kyeyo kuno olw'ensonga z'abantu emitima gyabe nga mibi oli yawozanga don't panic ntegeddeko erinnya yawozanga don't panic ye Diana bampadde essimu ye Diana nenkusindikira message ignoringa nga njagala ntegeera ekituufu ddala omwana ono afudde kubanga bannaabwe bo bagambye nti ono omwana yafudde yabadde avaamu omusaayi mu nnyindo yabadde ng'ekifuba kimuluma kati abeewaabwe tebamanyi kikigenda mu maaso nshiyalingira vidiyo gwe mwana gwalaba vidiyo eno nshiyalingira vidiyo kyenkusaba kubanga kuno kujogeba kwe nyini newankubadde mwagala okuyamba abaana bagala okukola naye nammwe mukimanye nti eno bizinensi zammwe
kana katambi nyagala mukalabe kuno ku Facebook kwekali nika kabajjukize muyongere okukalaba mulabe emitima gy'abantu nti mibi tusobola kulinnya mwana wa munno tusobola kulinnya muntu munno ku bulago ngaali nyeso nga neso tubagirinya woti n'omukuba empi ku maaso n'olowooza nti alaba bulungi mikono gyange kansuubire nti mujjuke enabbaawo ka audio katono nnyo funye audio esukka mu mutwalo nga mbuuza ono noono naye nkomekkereza ntegedde nti omwana ono yandibanga afudde saagala kuba mawulire makyamu kyensinga okwewala nga nkola midiya yange eno saagala kuba bantu mawulire makyamu naye okusinzira ku baana bye bajja nga nenjogera batidde bagaba poliisi ekyanyonyereza nga batidde n'okutya munnaabwe gwe bajja naye okuba nga guddemu ekikanga babwe ekiti tosobola kulinnya mwana nga olwedde ntegeddeko omwana ngambye tono omwana yajja n'ekizibu nga mulwadde wa mugongo nga bwomanyi bannayuganda twagala tuwatanye tukole mu kujja netwadde ky'omugongo bambi n'agezaawo genda mu biyumba n'akomawo ku ofiisi bamukomyawo nabagamba nze ndi mulwadde naye mikwano gyange kyenategeddeko nti omusajja yamulinnyalinnya namugaba kyoyagala kukola nga tamuwulizza nsonga ye nga tawuliriza nsonga ndi munyivu olunaku olwaleero kubanga mmanyi omwana yava e Kampala teri muntu ava Uganda nga najja mbu tayagala kukola wabula aba n'ekizibu onomuwuliriza fena twagala okukola bannayuganda bali ku byeyo kiringa vidiyo eno munnayuganda munnange kubanga kino kiri wono mwana nta kiri wa sisita wo kiri wa muganda wo kiri wa muntu yenna akulinako oluganda nze kyenneewola ku nsi kuno toyamba nga muntu yekka akulinako oluganda yamba n'omuntu omulala toyamba muntu mbu lwakuba ofuniramu wa kola ebintu nga bijja ku mutima ono omwana enakunoonyereza ndabe waaba ekituufu yafudde eno kampuni nzifunye kampuni ziri bbiri wano eye Uganda kampuni ndala nekonekita ku kampuni ya Saudi Arabia obanga Diana kooli kuno ku live era ng'onaafuna vidiyo eno Diana eyali mweyo ka vidiyo ng'oyimiriddeawo owoza dot panic mukwano gwange nziramu enafuna location wobeera tumanye nziraamu Diana mukwano gwange tutegeddala ekituufu omwana ono waba yafudde nga wenfulidde amawulire kyannaku nnyo kyannaku ddala bakwano be bayajja nabo mu kampuni emu n'essimu z'omwana bazijja nako tezikyaliko kikaabya kyennyamiza kikwasa ennaku mikwano gya bannayuganda bali ku byeyo abaana okufiirwa obulamu weebuti byali byakoma dda wuliriza omwana kyaggamba tegeera ng'omuntu alina amagezi teri muntu yava Uganda nga tayagala kukola buli muntu ava Uganda ng'amanyi ennaku ye wuliriza ku audio eno ntono nnyo naye wuliriza ku audio eno nnyingi nnyo naye olwakadde enabbaawo ka audio katono nnyo weekati mukawulirize kubanga n'abaana bannengayidde ne baŋŋamba maloboozi gaffe ago bambi togateekako naye nabbaawo katono nnyo njagala nnyo okubawa ebintu byensize byesipangirira yensonga lwaki my inbox eri open baana bangi bajje balete ebintu byabwe mbiteeke nga babiri nze sikulyetinga bintu ninga bannayuganda mulina okwebeeramu Uganda wogattagatta abaana beboogera ngasegassa abaana beboogera abaana bajja abaana 10 n'okusukkawo nga mumanyi kampuni zita abaana ne zita bangi mu Saudi Arabia baŋŋambye omwana ono mu kujja yajjira mu gurupu y'abaana bangi naye omuntu bamusobola nga otamulaba mu face
nawe batamutegera bajja abaana bangi nnyo mbuuzizza ku baana abawerako baŋŋambye ekigambo kimu amasimu ge gavaako yalwalwadde kirwadde ng'abamu omusaayi imagine bamukomyangawo ntegeddeko nti omusajja oyo yamulinnya omuwalabu bamukazaako lya kasigala nga bba abaana bala Uganda ti ng'afuwa nnyo sigala tira bwe baleetanga omwana mutayagala kukola nga abakuba bangi so yekka naye my message egenda nti nze si kigabo kyayi siwola na muntu ate twagala abantu okutuyamba tweyanza nnyo bakampani abaleeta abano bayamba naye mutegeere nti obulamu bwaffe businga obukulu nkuba kyeyo gwe nawena gy'oli leero kiwoona omwana enta kiri wange yensonga lwaki nkola bidiyo eno nga sisuubira mpera yonna kubanga nange ndi ku kyeyo manye obulumi bw'oku kyeyo munnayuganda gwe wenna gwe naddala mwana gwe ali mu kiyumba osanya omanye bino otakulembeza bulamu bwo totya musajja mbu muwalabu akutuule ku mutwe akube ogaana okwerwanako nammwe bawalamu ababeerawo nogaana okuyamba bannammwe ng'oyo omuwala dana kye yakoze awoza munnamu alaba ataawa amugamba ntaasa awoza don't panic bannayuganda nze kanfube nnoonye abooluganda bono omuwala n'ekintu ekirala ono omuwala Diana wanaagaana okunziramu okumala weeks 2 nga ntegeera ddala nti ono Diana bano bali mu nkwe batulugunya abaana bangi nnyo kyentegeddeko nti omusajja ono eyo kampuni yalinga agikulira oyo omuwalabu wabula akolagana abali e Uganda ne bamusindikira abaana n'atunda n'abeera nga abaana yabeera mu kontrol yensonga lwaki mwalabye omusajja oyo akuba talina amugambako n'alinnya ku bulamu nga talina amugambako n'akuba omwana oluyi mu face imagine tetwogera bubi kampuni nze na message kegene kampuni eziri e Uganda eno kampuni eri e Uganda mikwano gyange director wa kampuni eno bandagiridde bulungi nnyo ekitundu ky'obeera naye sigenda kwanguwa kwogera nnyo olw'ensonga njagala mwekube mutima ono omwana waba yafudde kino kibe example kubanga n'abala bangi baŋŋambye bakyaba batulugunya muntu lugunya yeemu kasita omuwala bwamukomyawo ng'amugamba mutayagala kukola akoze bw'ati ekimutukako kyekyo kimutukako naye mumanye nti gye mutwala abaana bano ebizibu ebibeerayo bingi mwe mwali badde mu stadinga embeera y'abaana bano before omwana akugambye gye ŋŋenze sisobolayo muwulirize lwaki omukuba okutuka ku sseeryo bano abaana bajja okukola bamaama bano abaana bajja okukola bakazi b'abantu bano abaana bajja okukola baana b'abantu nga gwokera n'ozaala abaana babo nze kankolinge kampani zonna ezireeta abaana e Saudi Arabia ne mu nsi endala mu Uganda mikwano gyaffe tubaagala nnyo naye mukole follow up ku baana mikwano gyange bannayuganda mukole follow up mikwano gyange bannayuganda I appreciate waka gwe mukola okuleeta abaana ne bambajja mu bwavu naye mukole follow up ekiri Saudi Arabia kigendagenda mu UAE kigendagenda mu Oman kigendagenda mu nsi endala kubanga kisuse Saudi Arabia era nyagala kwongera kukolinga Diana omuwala yali awo mu ka video ng'ayimiridde ng'awoza don't panic nziraamu message zange sina sinsobola kukola siri wa poliisi siri waki naye nziraamu ntegeeza abantu ekituufu abaana bangi abajja n'ono omuwala boogera ekintu kyekimu kifaanagana n'amasimu ge tegaliiko sayiniraga tegaliiko nga yina amasimu ge kitegeeza ki ono omuwala waaba yafa nga bigenda kukonfaminga nga abana bagamba nti gayafiira ddala walaayi kikwasa ennaku ate kinnyamiza ng'ensonga emusizza yageza kwerwana tasobola mirimu mingi abaana bakola mu nnyumba 3 baŋŋambye waliyo omwana akola mu nnyumba 3 yagezezzaako kwogera naawe Diana nakugamba wamugambye ekintu kyekimu kola omaleko contract ya myaka 2 imagine omwana akola mu nnyumba 3 nakoleyo ne bamutwala nakoleyo nabamutwala bakuleyo ne bamutwala bannayuganda njagala tulumirwe obulamu bw'abantu kubanga bwekyasinza okuba makulu si mirimu gyonna ssente gino emirimu na ssente bannange nyongeza ku bulamu bw'ensi
obulamu bw'ensi si ssente zokka. Beera n'omutima oguyamba bannayuganda banno. Gagana amawanga ge tulaba baganda bange. Tunuulira amawanga nga Philippine. Tunuulira amawanga amalala geefaako ne gakuuma bannaabwe ab'ensi. Naye ffe bannayuganda bwe bakuba oba supervisor bweyongera kutulugunya bannayuganda banno. Diana, nsindika message yange Diana. Wewe yali mu kavidiyo yako ng'oyimiridde ng'olagira don't panic ng'oli ali mu kukuba munnayuganda munno muwala munno owooza don't panic. Nziramu message yange binnakubuuzizza nsobole okugattagatta ebintu bino tutegeere ekituufu. Famire y'omwana ono abantu essaawa eno bagenda kulowooza balowooza biki? Bannayuganda, nze nagamba sijja kudda ku social media kunenya oba kuzalawa oba kukola bintu bikyamu, wabula tuliwo nga ffe bannayuganda bakuba ekyeyo kweteeka mu ttala ttuufu. Munnaffe afunya ebizibu oba kadaama oba akola ki, tuli mu kitole kyekimu, tuli mu kyombo kyekimu nga ffe bannayuganda bakuba ekyeyo. Sirwana ntalo za bakadaama zokka, sirwana ntalo za bakuba, nwana ntalo za munnayuganda munnange eyava e Uganda najja ku kyeyo. Imagine omwana ono waafa mu byokufa ebyekisiru ebiti, olaba abaana abakyajja bava e Uganda bo bagenda kukola batya? Twebuuzeemu. Abaana bakyajja e Uganda mubalaba, bakyajja e Uganda bangi nnyo nga bayita mu system wet. Olwo olumala okufuna ssente ze kale otebitimukodako nga gwakwongera mu kampuni endala, kampuni endala nga ekola ebintu ebyekika bwe biti. Obulamu bwe businga ebirala ne biddirira. Nkyayongera okufuna information ng'aba mu kampuni eno era Saudi Arabia, ono omwana mwe yayita. Era nyongera okusuula, nyongera okulabula bannayuganda mwenna abali e Uganda. Obwavu bungi kikkirize, naye obwavu bungi tebutta muntu. Weegendereze kampuni gy'ojjiramu naddala gwe mwana gwe omuwala. Ennaku zino kampuni zakyusizza, zikuleeta ne zikuteeka mu kampuni endala, zo ne kizivaamu ekintu ekikyamu. Kampuni ennungi mwe eziri Saudi Arabia ne mu nsi endala nga zireeta abaana ne zibeetundira, kubanga ezo kampuni ziba zikoze nammwe endagaano kuva Uganda, naye zino ezikyusa. Bw'ate njiddemu eno ate empadde eno. Bye bino bye tulaba kati essaawa zino mukwano gyange. Nze bampita Wadaman Patrick, nsinzira mu ggwanga lya UAE okwogera ku bintu biki bye ndaba nga bitambula. Saagala kuwa bannayuganda mawulire makyamu kubanga nga mmanyi mawulire amakyamu gasobola okukosa omuntu. Njagala mbawe amawulire agannamaddala, ensonga lwaki mpuleyinga obuntu buno newankubadde tebuli kiriya nnyo osobole okufuna ekifaananyi ekituufu. Oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada, weekwate aba Forward International Consultant abasangibwa e Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor. Bano nga bakolera ku ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala, ate mu nnaku entono ddala gwabeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe 0705839777 oba +9743384 ng'eyo ye nnamba yaabwe ey'ekkata. Eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant. Nabagamba inbox yange eri open ku muntu mwenna wenna ayina video, ayina ekizibu kyonna kyonna kirero tukimenyeemenye kubanga tulina kwesolvinga ffe baana bakuba ekyo fekka. Teri agenda kutegeera, mama Fina tagenda kutegeera. Teri agenda kutegeera ng'ali Uganda gwe mwana gwe akuba ekyeyo. Manya kiki ky'olina okukola nga gwe akuba ekyeyo. Gwe mwana gwe ali awo mu kiyumba mu kampani yonna n'aba mulenzi, there is no one in comfortable zone ng'okuba kyeyo. Bino ebintu birina engeri gye bijjamu ne bikyuka we biti. Otowe bulamu bwo kitiibwa, teri agenda bbuwa kitiibwa.
bano abantu bali after money bagala kumanya kintu kino kirala. Nyongera okukolinga office ezeta abaana mikwano gyange n'otunda omwana mailo nga 2 nga tukutomanyi kino bakwadde ssente kali wali tebikwatako. Abawala bonna bakomyawo abaana mukyokulwa kutegeeza omwana ki ekimukomezzawo ki gwe n'ogamba olwokuba oli yakuwa ssente nnyingi n'ogamba omwana tayagala kukola n'omubonyereza n'okola ebintu. Wuliriza mikwano gyange, naye simanyi bw'oba mwasomera ababeera mu mawofiisi tomina kasaikologi konna kamusobola kumanya nti omuntu omu yeetaaga okuwuliriza. Muwulirize abaana kubanga ye bizinensi yammwe, mutegeere abaana kubanga ye bizinensi yammwe, muteeke ekkeya ku baana abo kubanga ye bizinensi yammwe. Ono omwana waafiira mweno kampani n'atulugunya, teri kampuni egenda kukuwa mwana mulala ave Uganda ng'ategedde nti kampuni ene eyisa bweti omuntu. Bannayuganda sigenda kwogera bintu bingi nnyo naye njagadde nditeka live kano. Munnayuganda munnanga ali eyo onsharingira vidiyo eno etuuke ku bantu bangi nnyo abakyajja abaana Uganda n'abaana abakyajja Uganda n'abaleeta mu bintu ebifaanaganaku ebintu bingi nnyo akwali tubiraba. Mukama atuyamba ne tufunayo buvidiyo butono nnyo bwe buti naye ng'abaana bakyalina mu mbeera bweti. Baana ne bafa ne bababuzaabuza obutayagala kuswaza kampuni zaabwe, obutayagala kukola kintu ky'amaanyi kisama za kampuni zaabwe bokufiiriza. Imagine omuntu n'afa obulamu bwe ye nga ye ntusaasira bantu be gwe n'ogamba ojja bikweka obutayagala kampuni yo egwe ekole biki naye ng'obulamu bw'omuntu bugendedde omwo. Bannayuganda nze bamta Wadaman Patrick, sirina kampuni gye nkolera, siri buloka, siri ki. Ndi Munnayuganda yajja okuba ekyeyo nga gwe Munnayuganda ndaba ali ku contract, ali ku visa. Siri wano nti bansasula, siri wano nti nkoleraani, naye Munnayuganda akuba ekyeyo yeetaaga amanye lwaki akuba ekyeyo, yeetaaga bira mu mbeera ennungi ng'abantu abalala babira mu mbeera ennungi. Baana bayita mu bizibu bingi nnyo ne bafaana byabisisi ne babisirikira naye nga balisaanyize babijambibwe. Tujja kuwaayo tulage buli kimu ekituweebwa nga weekiri ku midiya nga zino zaffe wadde ziriko abantu batono. Tujja ziwaayo tulage ekintu kyetufunye tusobole okutaasa abala bangi nnyo kubanga ffe tugamba nti omuntu eyeekoonye gwamuvaako emabega otamulabirako oba mukyamu nnyo. Nshiyalinga vidiyo ezibeera kuno ku Facebook eno olw'ensonga gwaziraba ashiyalinga oba otaasiza abantu bangi nnyo abagenda okugwa mu kizibu nga kino. Baana bangi abatuukibwako ebizibu mu mayumba gaabwe olw'okuba bakola contract ezibafuga n'akomawo ku office muwala bwe yakuwa ssente nnyingi n'ogamba omwana tayagala kukola. Waki towuliriza mwana oyo kyagamba? Waki owuliriza oli eyakuwa ssente nnyingi notawuliriza mwana oyo kyagamba? Kubanga omwana oyo ebizinensi yakuviiramu ssente ezo ze baakuwa. Bannayuganda balina bizinensi eyaba agent abalina office, musaanye muwulirize ku baana abo kubanga ye bizinensi yammwe. Ate nnenya nnyo Bannayuganda bali mu eyo bizinensi nga gw'olinnya nga supervisor n'oteefiirayo lwakuba gwe bakusasula nti bunaayogera ng'olereza ono bajja kumma omusaala. Ani yakulimba nti omuntu otambulira ku mazima? Amazima gasobola okukusuula ewabi. Muwulirize Bannayuganda, muwulirize abawala, muwulirize abantu bonna. Towuliriza nga muntu omu, tovulaba n'ekkooti ewulirize esayidi eno newuliriza n'esayidi eno neemala n'ejajinga. Naye mmwe mususse okujajinga muwuliriza Muwarabu olw'okuba yakuwa ssente nnyingi toyagala kumanya. Waliyo ne kampuni ezimu zirina obufo mwe zitulukunyiza abaana ne zibakuba ne zibayisa obubi ne zibamma ebyokulya n'ebirala bingi nnyo. Nze ndi kweno page
kwe ngenda okuyisanga obubaka bwange bonna bwe nfuna mu baana bano nange bwe mmanyi bwe ntegeera okwongera okulabula bannayuganda bonna naawe mwana gwanda beno okwebeereramu tobeeranga mu mbeera gyolaba nti obulamu bwo buli matigga osirike lwakuba otya mukamaawo osirike lwakuba nti mulimu obulamu bwe businga omulamu tegugenda kubeera nga tolina bulamu bano abantu bakikola nakigenderera lwa nsonga nti musirise nnyo baana mmwe waki bakuba munnammwe nga mwe muli awo mutunula lwakuba nti mmwe temwagala bagambeko. Imagine nabagamba agali ewamu gasobola okuluma ennyama ne gagifuula enfuufu. Tebasobola kuba mwana munno muwala munno olw'ebisongasonga nga nawe oliawo otunula. Sebamita Wadaman Patrick nyongera okukoolinga era nyongera okujjukiza mwenna Bannayuganda. Sigenda kukola nnyo vidiyo ne wanvuwe olw'ensonga nti abaana abasinga bwe babaleeta okuva e Uganda ne bajja mu kampani baba na kintu kya kukola ssente bwe bagamba kadde kamu n'ogamba akiwedde naye osaanye omanye environment mwogenda okukolera mikwano gyange. Togenda nga kukola mu kiyumba kyonna kino kankyogere togenda kukola nga mu kiyumba kyonna nga tolinawo obulamu owangaale mba ogagga ofuneewo ssente zogenda okukola muganda wange oba bakuze Uganda naye ng'obulamu buli seefu. Abaana bafuusa bazoliga buguli mulaba nga tumuteeka kuno nsi yalinga mu vidiyo ne muteeka kuno olw'ensonga muyigire abaana bafuuse bagudde eddalo mu biyumba omwo. Bana bagudde ddala mu biyumba lwa nsonga yakwagala kugamba mbuno ki nzikansigale bwe nti lwakuba mulajja kukola nosigala nga oli bwotyo mukwano gwange. Mikwano gyange Bannayuganda bakuba ekyeyo tegeera nti obulamu bwe busooka ebirala biddirire. Ono omwana oba yafudde byadde nabagambye okusinziira wenfunye information ava mu baana bwe bajja naye balaga mbu omwana yafudde. Nenjagala nfune information muno bayita supervisor eyali awo ng'awoza don't panic relax gwe bayita Diana musindikidde message eziwera 3 emu yagirabye agazo ziddamu kitegeeza ki nganze amanyi kye bayita non-verbal communication. Ntegeera nti omuntu bwagana okunziramu at least kyandibanga bano abaana kyebagamba kituufu. Lwaki bagana okunziramu? Lwaki waba gyali nga mulamu tamuteeka esibe ne bagiteekako n'asindikira bano abaana audio nga babadde ababuuza? Wabula nti kyentegeddeko nti baagala kuyisaawo baagala kumukweka kubanga mu poliisi ezze ng'eyagala kubuuliriza nga baagala kukuma bujulizi baagala kukweka mwana oyo waba yafudde poliisi ereme kumanya. Naye nga nze mbagamba Bannayuganda mwenna naddala mu baana mmwe abajjira mu gurupu okukolaganira ewamu ne WhatsApp group ne mubeera mu WhatsApp group kigenda batasa nnyo mu mikono gyange. Baana bangi bafuna ebizibu n'agenda okukola mayiro nga 8 n'omulala mayiro nga 8 bambi n'afunyireyo obuzibu. Tebikukwatako ssaawa zino muganda wange ng'oli kiteredde olaba tebikukwatako naye ekizibu ekinajja muganda wange kituuka bw'oligambira nti kanoonye ku muntu bwati ne bwati. Essaawa zino oba toli muyala totunulira muntu ajjula naye omala kuba muyala notunulira omuntu ajjula. Munnayuganda ali ku ki? Nze nkukoolinga okumanya nti obulamu bwe bugagga ne nkukoolinga okumanya nti okulagana wamu n'abantu Bannayuganda banno kikutaasa. Leka kubeera mu buzibu kyokka ojjukire Bannayuganda banno. Ate mbakubira omulanga Bannayuganda banno tokkiriza kutulugunya Munnayuganda munno mu bintu ebitaliko bya kisiru basinga n'omuttira mu maaso go nga gw'olyawo otya lwakuba nti boss na wapi nga tolina bulamu mikono gyamu. Singa kitegeerekeka ne kikonfirming wa 100% omwana yafudde mazima aba afiiridde bwereere. First of all omwana ngambye yava e Uganda ng'alina ekirwadde ky'omugongo
nga womanyi nti okubeera Uganda mu mbeere n'ogamba kanje mpatanye muna mukimanyi nasooka nagenda nakola mu kiyumba ne bamukomyawo ng'emirimu gisusse ate nga mulwadde wa mugongo nanyonyolako banyonyodde bwe bamukomezaawo omulundi ogwokusatu ono gwe baatuma kasigala oyo muwarabu yamukuba n'agamba tayagala kukola n'amukakanako nga muwarabu akatambi n'amukuba waati natula ekirwadde omaga omwana abadde avaamu n'omusaayi mu nnyindo internal bleeding ena kukonfaminga mikwano gyange nkuŋŋaanyiza ode bw'abaana bano nga bulaga nti omwana yafudde 100%. Nengezako okunoonya supervisor we bampadde enamba ye ku WhatsApp nengezako munoonya musindikidde message alabyeko emwaganya okonziramu nemukubira ka screenshot ka video nenteeka mu kifaananyi kye nenkisankolinga okumulaga nti mutegedde bulungi nnyo nensimusindikira waba aganya okonzira mu kiraga kitegeereza si mukwano gwange sharingira video eno bambi ab'eŋŋanda e Uganda oba bali eyo bategeere sharingira video eno naddala kampani baŋŋambye eri ekibuli kampuni eri kibuli eyaleeta omwana ono etegeere nti ddala ebintu byekola bituufu wewawo omwana akwadde ssente okola foolaapu gy'omututte oba okasukakase mu kampuni endala ono omwana ayinza okuba takulina ku Luganda ono omwana ayinza okuba kaliwo tomatayagala kumanya naye manya nti ebintu bigoberera mikwano gyabwe wabanga afiiriddwa obulamu bintu byekitebe byekusaaga kyennyamisa mikwano gyabwe bana Uganda abaana bangi abamanyi woofiisi kubanga baleeta abaana bangi ono omwana muyajjira bajja abaana 10 n'okusukkako nze nzikiriza mu kampani zeeta abaana I appreciate kubanga mmanya muyamba abaana okujja okubakola ekibeekolera naye kyenenya kampani nga zino temukola follow-up babaama bataata omwana najja Saudi Arabia ne bamutunda mailo 10 mailo 2 n'atuuka mu kiyumba imagine ne bamukozesa owa muganda we n'agenda owa kojja n'agenda owa maama n'agenda owa ssenga mwana ali ogwo gwe munnayuganda ali awo wetekemu ekifaananyi ng'okola mu mayumba g'abana abantu up and down wansi ne waggulu n'okola mu nnyumba 3 n'otaba mulwadde wa mugongo guttuka mukwano gwange n'okolayo emyezi 2 n'okulaba ofa oggwawo odda ku ofiisi nga bakola ebintu bye bakoze ono omwana bannayuganda tuli ffenna tuli bantu tumanyi omuntu kikyasana okuyitamu okukola si kweteeka mu ntaana okukola kuba kweyamba kola kintu kigenda kukuleetera ssente so si kweteeka mu ntaana bannayuganda nze ndi wano olw'obulumi okutegeera kwentegeeramu omwana ono singa tukonfaminga nti afudde kubanga ku mawulire genfuna ku ssaawa eno nze am not creator nti nkuleetinga bintu byange ensonga lwaki mbapulinga mu video ne video zange abangobera mu kimanyi singa omwana ono akonfaminga nti afudde kigenda kuba ekifaananyi kyamaanyi nnyo kibi nnyo ng'ensonga emusizza lwakuba yawadde excuse nti omugongo gumuluma talina kyabbye omuntu ne wababbye atya tosobola mukubanga akuba kisolo tosobola kukuba muntu n'omulinya mu bulago imagine omwana n'alaajana ng'afa n'omukuba mu face n'okola otya nga gwe munnayuganda munno weeta supervisor oli awooza don't panic don't panic don't panic nze Diana ena sindika information eno nyingi ku WhatsApp yo naye Diana njagala nkubuulire naawe oli muwala ate oli maama nawe olina abazadde ng'omwana oyo bambi kyeyatuuseeko weewaba bayinza okuba bakuwa ssente miliyoni nga 2 oba miliyoni 1.3 n'olowooza nti okikuba oli wamaanyi nnyo okimanyi njagala nkubuulire bano abalabu tebalina mukwano na muntu enkyo ogenda kukola mistake entono nnyo nti bakuze ku zero odde Uganda oba odde ku kintu kyonna kyonna ekirala nga wagana okuyirawo banno emubiri bannayuganda banno
Njagala kutegeeza bannayuganda mwenna abali mu kampani kino nkiddamu bakuwadde bwa supervisor. Waliwo kampani zirimu abannayuganda ne baddeyo omunnayuganda bamuwa supervisor, ezimu abafiripayini ne baddeyo omufiripayini bamuwa supervisor. We batyo ng'awulira bizibu bya bannaabwe, omufiripayini awuliriza ebizibu bya bannaabwe n'abakola ki n'abadifendinga, omunnayuganda awulira ebizibu bya bannaabwe n'ababiripootinga n'abanyigiriza. Imagine. Naye nga lwaki twalikoze ebintu ebiti? Oli muwala nga ggwe omanye obuzibu bwa bannayuganda bayitamu nga bagenze mukola ebintu byabwe. Tuula wansi ogambe mukama wammwe abaleeta ti omwana ono ajjajja okukola naye bambi omugongo mulwadde. Either bamuzze Uganda, ziba two option. Either bamuzze Uganda bamuddize passport yagenda nonya omulimu omulala. Ekifaananyi kya Diana sikirina nga mwe mulabaawo ne ku WhatsApp etateekako kifaananyi kiraga ki? Nze Diana nkubula siri wa poliisi, siri wa mateeka gonna, naye nze nkoolinga ka buntu osanyuddemu ekyobuntu. Bagambye abaana bangi nnyo abajja n'okulipootinga ng'obagamba temwagala kukola, naye osaanye omanye nti oli muwala munnaabwe ate naawe oli munnayuganda. Ekisinga okunyiiza oli munnayuganda abategeera kiki kiboogera. Teri muntu ava Uganda nayona ssente ze nga zze nokolera ngalo, taliiyo. Ndabako kuno abaana bampadde information kuno. Njagala munnyongere munoonye information ono akwatagana ku Diana. Njagala munnyongere information ku mwana oyo waba yavudde erina bbawo ennaku 3. Munyambe mulina ka WhatsApp group kammwe. Njagala munoonye information ono omwana ono waba yavudde nga byaddala mufune ku mawulire, mufune n'ebifaananyi byaffe tumulete walo ku Facebook yaffe eno, tulumbe kampuni eri Uganda, mufune n'ennamba ya director wa kampuni eri Uganda betumulage nti omwana watakolako follow up, tumukozeko follow up nga yafudde. Waba ali kundiru nga mulwadde nnyo, njagala munyambe mumfune information eno kwe muli mbalaba kwe muli. Abajjira mu kampuni yemu n'abaana abo mwangambye essimu tezikyaliko, temukyamuwuliriza. Mwangambye poliisi ejja naye baagala kweka bujulizi. Tukwatire wamu nga mmwe bannayuganda, abalumirwa bannayuganda bannammwe abali ku byeyo, si bawala bokka. Buli munnayuganda ali ku byeyo, tuli ku kitole nga ngalo zino. Oba okola mulimu ki oli munnayuganda akuba ekyeyo. Nze bampita Wadamani Patrick, siina nsasula, siina kyendumirirwa, sigamba nti oba nkola kino ojja kubaawo ekinsasulwa, wabula mmanyi obulumi obuli mu baana abakuba ekyeyo, kubanga nange already ndi mu kyeyo ntegeera obulumi obukirimu. Wabula munnayuganda munno waafiiramu kikwasa ennaku. Oba mukola ebintu ebinti ebyekisiru kikwasa ennaku bannayuganda. Abashiyalinze vidiyo eno mbeebaza, buloshiyalinga vidiyo eno oba otaasizza omuntu ate oba osaanyiza information n'atuuka ku muntu naddala bana bakola ebintu nga bino. Njagala musasanyize vidiyo eno etuwe ku Diana. Diana wonalaba vidiyo yange eno kankidde namu Diana, otegeera oluganda lwenjogera Diana. Weekube mu mutima, tegeera nti nnaba baana baganda bo, batwale nga otwala baganda batoobo ng'afunye ekizibu mu kiyumba n'omubudaabuda n'omugamba omanyi kanjogera owa bosi kubanga bakuteeka nga supervisor, oli muzindaalo, oli amplifier y'abaana abo gwagenda okuyisamu ebyogera, so si bakomerera ate bukomerezi. Madamu Diana, nze nkuwa ekitiibwa, I respect you, olw'ensonga oli mu supervisor w'abaana, naye njagala oddemu WhatsApp yange ombuulire bw'obanga omwana oyo gyali akyali mulamu nga gwe owakanyambu tanafa, tusindikira ebifaananyi mbikomyewo wano. Waba gyali mulwadde ng'ali ku kitanda nga muyi nnyo naye okikimanyi, naye bannaawe bagamba nti omwana ono ne poliisi yazze nga temwagala babimanyi, yandibanga kawogona muzigo. Yandibanga kawogona muzigo eyajja okuyiya ssente nga ggwe Diana.
nkimanyi ddala ojja kulaba video yange eno mu sharing ojja giraba. Sina kyengenda kukola ddala nze siri wa poliisi siri waki wabula nkubuulirira nga n'abuulirira omuntu akyuseemu. Buno mulamu bw'ensi muganda wange tebuli kirimu. Life is nothing awatali mutima gusaasira bantu. Sente kufuna sente kukumalamu bino bya nsi mikwano gyange. Uliriza muno kyagamba tegeera nga gwali mu situation eyo ya supervisor bakutika mu supervisor nga bakusuubiramu okuba nti ojja kutegeera banno. Diana mbu yakola mu biyumba 5 naawe wakola mu biyumba 5 Diana information wao abaana kwe bali babiyogera. Nze bino ebintu byenkola si bipangirire. Yensonga lwaki olaba ne message z'abaana abo bozisomye zigenda kwe bali abampa information yono si bipangirire sipanga bipange. Naye nga mbeebaza bannammwe abakola WhatsApp group ne mutasaba nammwe mbeebaliza ddala. Lero kiri wa mwana oli kiri wa muntu mulala lero kiri enkye kigenda kugwa wuwo mukwano gwange gwa andaba newe kinaagwe wuwo sadekade kituukeyo mukwano gwange walisanya okuba omwegendereza. Abaana bali Saudi Arabia kampuni zete Saudi Arabia mpulira sinaba bikakasa mbu Saudi Arabia yagala kugalaba na Uganda ebo sinaba bikakasa naye nga kampuni zo zikyalete Saudi Arabia zikyayiwa olw'ensonga bana Uganda baagala bambi okukola ate bateekamu akasente kaabwe mukwano gwange teri ava Uganda nga jidde bwereere bateekamu akasente kaabwe kati wajja n'ogamba tayagala kukola simanya biki muganda wange muwulirize kikyayogera. Office abadde babuuza Diana gyakola uyo ajogedde agibawadde musome message uyo omwana kwali Sweet Aisha. Era Sweet Aisha ne banno nyagala munoonyeze information okuddamu okola live ng'omwana oyo wabaddala yafa obanga ali ku bisago by'amaanyi nnyo. Diana amutuwe tumulage ensi ne bazadde bamulabe tegeere niwe aba yafudde kino kikwasa ennaku tennyamiza okusinzira nga ye baamukuba etwala bakatambye baamukuba kali nga byasinza okutula ekirwadde kino nga yafa nga yafiiridde bwerere mukazi wattu ng'alaja n'amaaso go Diana nga gowooza don't panic kikwasa ennaku. Sigenda kunenyamu Bwarabu yakuba kubanga oyo yesi sagala namwogerako nenyaggwe kubanga ne poliisi egamba we batta omuntu nesangawo omuntu ng'ali atunula gwe gwatandikibwako. Diana tebasobola kuba munno ne bamunyana ku bulago ng'owooza don't panic. Oluyagala abeerawo abeere nga nkoko nga gye basala. Mikwano gyange bana Uganda bino bakuwa akasiimo soba bakuwa nusu bakongeramu nusu 600 tebisinga bulamu bwa muntu oyo kusirika wali badde ogamba baba n'omujja ku muwala oyo nga bamukuba we bati waira dde olaga wakiri omutima gwo kale tulaba lwakuzaayo Uganda. Diana namusindikidde message yaganya ojjidda mu kyandaze eki. Eno video jagira Diana yesikulinaako bukyayi era sikuwalana era tondaba nkwe era tomumanyi ngulunga mulundi ogenda okusoka okundaba naye kyokwakoze kyokola kibi nnyo nnyo nnyo. Wuliriza abaana abo gwe muna Uganda bategeera bawulirizeeko towuliriza oli Mwarabu yekka wuliriza ku baana abo olabe ki kye bagamba Diana. Omugaso gwa supervisor 999 olina okuba nga otegeera abantu b'odiiringamu. Ekkooti singa yali yeekubira sayidi abantu baligenze mu kkooti naye kkooti tunulira sayidi 2 omuntu ne bamukutte ku siini ng'ali mukutta muntu aba ne lawyer amuwolereza mu kkooti. Lwaki ekintu kibakiteekawo tibaagala bawulirize ogwakawala n'ogwakalenzi.
Diana owuliriza gwa kawala gokka towuliriza gwa kalenzi lwakuba otunulira fruits money onagamba ku baba tajja kusasula ani akulimbye nankoola ku kampuni yaleeta eri Uganda esangibwa ekibuli ena director waayo bamikwano mulaba video yange eno njagala mukole ku follow up ey'abaana we mwaweereza ku kampuni eri Saudi Arabia mulabe bali kuki kubanga nansi ensubira mukyaleta abaana abala bangi nnyo naye bano mbaleta mumanyi bali kuki mwagala nnyo okukoza nti abaana tebakola naye manya ki ekibagaana okukola nga tebajja kukola ne bateekamu akasente kaabwe ne beerekereza ne bajja ne bakuba ekyeyo Bannayuganda munsharingire video eno kyembasaba munkolere ng'ekyo munsayiringire video eno musharinge video eno entuukire ku bantu bali aba babiri okusingira ddala entuukire ku kampuni ya Uganda eyaleeta omwana ono entuukire ku Diana bana barabo sigena boogerako era bombalesi batuyambe bayinza okugamba twogera ebintu bikyamu nnyo batuyambe batubuluvinge otusindikire ebintu bino muli bakyamu nnyo ono omuwala wona ali mu mbeera nnungi nnyo ono gwe baakuba ali mu mbeera nnungi nnyo tujja kukakasa naye we musirika we muti tujja kukozesa nanibabo communication gyaffe tubasome tutegere kiki mulowoozezza na biki ebigenda kugulawo mutuvuluvinge Diana nyine essimu yo mpeereza video ng'omwana oyo ayogera ng'ali mu mbeera nnungi ngagamba balimba naye omwana waba yasooka owokubiri owokusatu nga bagamba omwana oyo yandibadde yafudde oba yafudde kiba kitegeeza ki ne poliisi yazze ne mutayagala kumanya ne mwagala obbekwekakweka baana mmwe abajja n'omuno omwana muyongere okukola research n'abantu be boona omuwala banaazuuka abali e Uganda simanyi kampuni eri e Uganda munaasigala mukola kyekimu kuba muganya okukola follow up ku baana bemuleeta batandise okufiira batandise okufuna ebintu ebyekisiru mazima ddala n'olaba akatambika omwana gwe waleeta ng'ayita mu kampuni yemu n'atula ku ntebe n'akuwa ssente ze notabako kyokola mukwano gwange director mwena abakozi abakola mu kampuni eri Uganda kana akatambi bwa mwakalabye nga basotasota omwana ono ng'alaajana ki ekiba mwekube mu mutima mutegeere omwana oyo singa badde mukyalawo omwana oyo singa badde muganda wo singa badde muganda wa mukazi wo walibadde okola ki nze njagala obbasiibula era nga njagala obbategeeza bannayuganda nze ndi ku Facebook live eyawa Patrick Wadaman ndi ku Facebook eno saagiteekawo kukiga bukyayi saagiteekawo kwekuliyetinga kuliyetinga ebibozibozi nagiteekawo olw'ensonga manyi embeera bannayuganda bali kubiri gyetuyitamu nga ffe wetugirete netugikuba abantu wetugiraga abantu abamu basobola okutegeera etaasa abantu bangi nnyo amubana ba vidiyo zino nga mushiyalinze abadde akola ebintu n'afunamu kafansonyi nebaza bashiyalinga vidiyo zino mweyongere mushiyalinga vidiyo zino tulabise abantu bano balekerawo bambi okuteeka abaana bava e Uganda okukola ssente obateeka mu nsobi nga zino oba n'obulamu bwabwe okugenda mikono gyange akatambi nakaddamu kabalage abatana bakalaba nakala kweno gundi nikanziremu kabalage mutegeere nti nno embeera eri mu nsi ekwasa ennamu embeera y'okunoonya ekyeyo mu nsi zetuyizaamu ekyeyo yakwegendeza bannayuganda akatambi kano Facebook eno kwekali nikanziremu kabalage omulundi ogwokubiri mulabe ne Diana yayimirirangaawo nga balinnya ku mwana munne bamukuba nga yawoza don't panic kekole kali kiriya nnyo naye osobola okugenda ku waggulu oba wansi weno page nokalaba bulungi nnyo nga tekalimu bintu ebyo osobola okugenda ku page eno yennyininyini nokalaba bulungi nnyo
nga tuvudde ku live eno bwe kali bulungi kanyonyola bulungi nnyo kakolaga bulungi netikalaga feesi ya mwana ono ekibi yali ku ttaka nga bamutaddeko ekigere ku bulago nga bwe mwamulaba ng'alaajana feesi terabika bulungi nnyo naye nga olaba ennaku eri mu nsi mikwano gyange olaba omwana yawaayo sente ze yawaayo obulamu bwe ajja akole nga ffe ffena bali ku kyeyo nze nawe mwena bali ku kyeyo tuwaayo ebintu bingi nnyo tetwerekereza ojja okola sente tutwajja mu ntalo mikwano gyange bannayuganda nze nkyayongera kubakoolinga ak'obuntu kassasinze ffenna tubenako obuntu mikwano gyange sente mugenyi sente egenda kulembeza okwagala kulembeza omutima omulungi bannayuganda omwana baŋŋambye yakwata ne vidiyo eyo baamunoonya n'ajjako essimu ye nga baagala kumanya ani yakwata vidiyo eno naye wakola kyamaanyi nnyo ate nkyawa abaana amagezi buli obangawo ekintu kwata vidiyo mikwano gyange zino vidiyo ziyamba nnyo kwata vidiyo mikwano gyange munnayuganda gwe wenna vidiyo ziyamba nnyo bannayuganda bangi nnyo abakuba ekyeyo abali mu bizibu ebyenjawulo baana babajjako amasimu gaabwe baana babajjako zi wifi babajjako ebintu bingi nnyo kasa babeera mu mbeera weziti nsembayo nga mba ku live eno nga ngamba Diana oba ompuluvinga nti bano abaana bangambye bikyamu nagezezzaako kunoonya ndabe kiki kyoyogerako n'omwana waba yafudde waganya okunziramu zinyagala ompuluvinge sindikira vidiyo ng'omwana oyo ali bulungi ng'ayogera ng'agamba nga kiraga nti yali mulungi njagipurayingira abantu bano naye wonaagaana Diana tugenda kunoonyeza ekifaananyi kyo tukiteeka kuno tukirage abantu tugenda nti munnayuganda munnaffe wuyo yaliwo ng'omwana oli afa eyawozanga don't panic waddeke mu ngato z'oyo omwana nga waliyo abaana be abali e Uganda waliyo bbaawe ali e Uganda waliyo maama we waliyo taata we baganda be basenga nga bamulisiivi bagenda mulisiivinga batya wali ku kisaawe endebe kimba magamba ati ak'obuntu nga ffe abantu tusaanye tukakulembeze okusinga kukulembeza ssente n'ebintu birala bingi nnyo buli wali kulembeza ssente zijja kubikka ku bwongo bwo entegeerayo zikoze ebintu ebikyamu yagala ssente naye ak'obuntu bikaba kasooka mikwano gyange zino ensi tuzajja okubamu ekyeyo si zaffe tuli bagenyi tugenda kudda e Uganda ekyo tekimanyi kitegere mukwano gwange essaawa yona tugenda kudda e Uganda Bamita Waterman Patrick my messenger is open my inbox is open omuntu alina ekizibu alina vidiyo alina ki jangu nze siina politics yenalina gwenteka mu bintu bino siina propaganda gwenteka mu bintu bino siina bintu byona byenteka mu kusika abantu eriyo nedda kubanga nkimanyi nti abantu bangi nnyo babeera ku media nga basika abantu eriyo mu bintu ebyenjawulo ebyo nabigaana kubanga tebitugasa nga ffe abaana bakuba ekintu njagala kwebaza bannayuganda mwenna abalikinga Facebook page eno abasharinga vidiyo ezibeera kuno sharinga likinga wetuuliraawo laaza njagala obbasiibula era njagala obbasaba kimukuma obulamu bwamwe obusinga obukyamaanyi tokuuma nnyo mulimu kusinga bulamu buli wolikuma omulimu nga tokumye bulamu bwo oba omala biseera mikwano gyange tereeza obulamu bwo tokola mu mirimu ng'oli mulwadde ng'oli muyi tokola kintu kibi ng'ogamba mbuganzi kankulense nga kikuleetera obuzibu mukwano gwange sooka obudde obulamu bwo era biddirire nyongera okwebaza mwenna abadde ku live eno abasharinze mukama asinga obbawo ekimwagala kuba wosharinga abantu bangi bambi bategeera kiki ekigenda mu maaso
Njagala okubaza mwenna abakomentinga. Comment singa nzisoma wen singa sibawa bino bintu. Nebaza mwenna bali patient abashare abakomentinga kuandika comment za mwezo nazo. I appreciate. Abali Uganda mwenna abasindikira message I appreciate. Saudi Arabia, Canada, Jordan, Bahrain, America, Europe, UAE mwenna nyagala kubebaza bana Uganda mwenna abali kubechi. Wabula ngena balekire bigambo biri bisatu mikwano gyange. Okukolagana nga bana Uganda kigenda tufula abenjawulo. Nga ffe abaana bali kubiyeyo. Tweyongereze tusikina abaana bali Uganda nga tubeegombesa nga betukola bitugasa. Ebyo tunulira ssente ze tufuna bijje luvannyuma mikwano gyange. Njagala bagamba era mbakomekereza mbagamba mukuma obulamu bwammwe. Abalina information njiwero kaminga inbox mona bosobola gideeta nze nja kuddamu nga wenkuddamu. Abasindika message nze mbaddamu nga wembaddamu. So Mukama Katonda abakuume mukole ebintu nga mukola. Abali ku bizibu essaawa zino wenjogerera waliyo abaana bagenze mu malwaliro, waliyo abafunye accident, waliyo abalwadde, waliyo abakoze biki, naye Mukama Katonda yasinga okumanya byonna. Tetuli baana b'abantu tuli okwogera bigambo bagumya, naye Mukama Katonda yasinga okumya, yasinga okumenya, yasinga okukola ebintu kyonna ekisinga kufa baana b'abantu. Nsaasira bonna balina mu bizibu ebyenjawulo. Bana Uganda bali ku mawanga abayita mu kunoonya emirimu, mbagamba bugambi mugume mukwate tumina okukwata mujja kuwangula. Tunaddamu olunaku luno olulala.